kampuni etwala abantu ebweru okukolera Holy Services Uganda Limited enyude mu ddala kendo ezikola omulimu guno wewangudde empaka za kasiita Quality Award 2024 kampuni eno okuwangula kivudde ku bwesi bwe balina mu bantu okugera obulungi ne bakasitoma babe kusa n'okulondoola abantu babeera batutte ebweru empaka mwe basomedde abawanguzi badde kutendekero the International University of East Africa ekansanga abaholibwa bakulembedwa mu maneja wa kampuni eno Edison Byaluga abakulira by'ensembe Serevia Mugisha n'omuwandiisi wa kampuni eno Kenneth Aruho ekirabo kyebakwasiddwa ssente wa kasiita Tadias Musoke Nagenda era nga maneja Edison Byalugaba yeebazizza abakasiita olw'okulonyereza mu makampuni agakola obulungi ne gasemibwa. Olunaku lwaleero tuli basanyufu nnyo olw'akasiita okuorganizinga omukolo gufaanana bwe guti ate na bannayuganda bonna. Eno awadi kintu ky'amaanyi nnyo kuffe kubanga ke kabonero akaraga nti abannayuganda betusavinga ffe nga recruitment company basiima. Ategeeza nti basiimu nyiri bannayuganda n'akisa nti bakwongera okuweereza obuteebalira nnyo okumanya nti abannayuganda basiima emirimu gyaffe era eno award eyongera okutunyweza n'okutuzaamu amaanyi okubeera nga tukola eby'amaanyi ekyo kisoboka okulaba nga tuweereza abannayuganda mu maanyi. Yenagenda atangaza kuzibungesebwa nti bafuna ekyojja muliro ne batulira ensonga eziruma abasuubuze. Tetufunangako ku ssente yonna okuva pulezidenti w'eggwanga. Abantu abasinga balowooza nti edda pulezidenti abasuubuzi mulina okuba ne ssente ezitambuza eggwanga. Mulekeraawo okwetiikirira. Muli basajja b'amaanyi mu kuyiriba okumusasula omusolo eggwanga ne litambula. Yebaze ebitongole bya gavumenti bayambye ku misolo gyali gitawanya abasuubuze. Naye baatuwaamu nkoliwe naye akali bwetegereze. Ekyo nno kibeera kikulu nnyo. Ate era ne batuwuliriza konteyina ezisinga zonna URA yazita. Robina Nantale yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV.